right. Museveni omuzannyo gwe yabadde abaze ogwamutusiza n'okukola diversion y'okugyawo kangalu kooti ya Freeman Mugabe gwabadde political. Kyova olaba yabadde akozesa M23 ogenda okuwamba Goma. Museveni yakozesa M23 ogenda okuwamba Goma ng'ayagala kuleeta obutabanguko ku region afune wajjirawo akalulu. Museveni bw'ekyenga M23 ewamba Goma takolanga statement yonna ku M23. Kagame owa Rwanda yavayo n'ategeeza ensi nti abo abasajja bemulaba ba M23 Museveni yabafandinga. Ekyamazima kiri nti abasajja bano bafandingibwa Kagame ne Museveni. Bonna balekawo M23 kugizanyiramu byabufuzi. Kagame azanyiramu ebyobufuzi nabbe ebyobugagga Kongo. Museveni azanyiramu ebyobufuzi nabbe ebyobugagga Kongo n'azanya n'ebyobufuzi bwe wano mu ggwanga lya Uganda ku M23. Museveni yakimanya nti teriyo muyekera ayinza kuyita Kenya najja amujja mu buyinza. Teriyo muyekera ayinza yita Tanzania najja amujja mu buyinza. Teri muyekera ayinza yita Rwanda kebe Sudan. Kati n'amanya kyalina okulekawo battle zone wagenda okuzanyira ebyobufuzi bwe ye Kongo bye bitundu ebyo mulaba Kivu Goma n'ebitundu ebirala byonna byonna ebyo bya Kongo. Museveni azanyiramu ebyobufuzi bwe nga bw'ayagala. Kati yabadde abaza omuzannyo ne gumutuulamu ku international level gwamutuddemu ne mu ggwanga lya Uganda gwamutuddemu n'agamba n'addayo ku drawing board n'agamba nedda nkoze eki wano okwejjako pressure n'ayiyaka diversion. Temulowooza nti ababalamuzi basaze in favor of ba lawyers basegona balukwago. No, basaze in favor of Museveni. Museveni wano mu ggwanga lya Uganda institution yazimamira zonna kyaziragira kyezikola. Eyo yabadde diversion. Museveni yagiteeseteese n'agikola ng'anteeketeeke bulungi kubanga ekintu kya M23 kyabadde kimutuddemu ate nga yakitegeko kizanyiramu politics. Yabadde agala kukosa M23 okugyawo akalulu. Tambuza video TikTok tekyatambuza video gwe kyobonkolera. Oba namwe bannayuganda mwaba kitemu kyagala kutambuza video TikTok etusumbwa tetambuza video namwe temutambuza video ntambuliza video eno etuke ku buli munnayuganda. Museveni yali emabega wa M23 byonna ebyakoleddwa M23 ogenda okuwamba Goma Museveni yateekateeka. Era mwalabe kulayije yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti aba M23 balwanirira ddembe lyabwe. Can you imagine? Nze omunnayuganda nyinza okuvaano ngene nwanirira eddembe lyange Kenya. Abanyarwanda tebalina nsi yaabwe. Museveni kyonna kye yabadde akola njagala kubuulira amazima kyekuusa ku ggwanga lya Uganda. Tugenda mu kalulu talina nteekateeka yonna yasimba buli kintu kyonna kiri disorganized. Electoral Commission eri disorganized. Mwalaba enkalala byonna tebitegeerekeka ng'alina okukozesa M23 okusobola okuddayo okusobola okugyawo akalulu ka 2026. Kati bwe kyamutuddemu ku international level n'asalawo n'ayiyaka diversion. Sebo NUP erina abaana bawozezza mu kooti z'amagye okumala emyaka 5 nga bawoleza mu kooti z'amagye. NUP erina abaana bawozezza mu kooti z'amagye okumala emyaka 5. Ababalamuzi baali baagana okujja okuwa ensala yaabwe ku nsonga ya muntu wa wansi okuwoleza mu kooti y'amagye. Kakati sebo M23 emala kwokya embassy eya Uganda n'eyokya embassy ya Rwanda. Awo abalamuzi ne batuula bukubirire ne bajja ne bajjawo ekya kooti y'amagye okuwesa abantu ba bulijjo. Mwenna mwalaba omusajja yatta omukulu w'ekika ky'endiga ng'akozesa emmundu awoleza mu kooti eza wansi ezisookerwako ng'akozesa emmundu. Naye omwana wa NUP ayambadde akakofiira ng'akange ng'awoleza mu kooti y'amagye. Kati omuzannyo gwonna gwe yabadde abaze ng'ayita ku M23 kasa gwagaanye okukwatayo n'ayiya diversion. Tambuza video. TikTok yatufuukidde ekizibu tekyatambuza video. Museveni yabadde abaze game. Yabadde abaze bannayuganda game nga bonna beebasinga teriye muntu yenna azokuse tannakola statement yonna ku byagudde Kongo. Yefudde atabiraba, yefudde ali ku bibi ebirala ennyo. Awo kikulaga nti omusajja oyo yabadde ateeseteese ekintu ky'e Kongo lwakuba kyamutuddemu ku international level. Kyamutuddemu. Yabadde abaze omuzannyo gwe bulungi nnyo ng'ayagala kuleeta obutabanguko ku regioni. Agala kujjawo akalulu kano ng'akatidde. Ekisooka musajja mukulu akuze talina nteekateeka ya kusaawo omuntu yenna muddira mu bigere. Talina nteekateeka yonna gy'ategekedde bannayuganda mu kalulu ka 2026. Ate ng'akatya
kati yabadde ayiyiza M23 egende wambe Goma kyabalete kigenda kukoma Goma wokka. M23 yabadde egenda kujja esale ejje ne Uganda. Museveni agambye nti akumbeera eriwo musaawa ya leero tetusobola kutegeka kalulu abayekera bafuusa abayekera nekimukuba single handedly nekimukuba nayiya nalaja abantu aba celebrating Museveni tebasobola kusala nga si mu favor ye. Ababala muzimu balaba abo bona bapapeti ba Museveni kyabagamba kye bakola nabyekawo n'abawana abalamuzi abo kyabagamba kye bakola babawadde orders nti musale kino kitujjeko pressure ya M23 tebanakola statement. Museveni anakola statement yona ku M23 oluvannyuma lwa Kagame okuvayo n'agamba ensi nti Museveni yafandinga abayekera ba M23 ate nga ne Kagame akolera anda Museveni ku M23 kati tubadde tokimanyi nakyo kitegeere Kagame ali anda Museveni ku M23. Museveni yaseesaamu yagenda n'azimbira Abanyarwanda essomero e Tanzania. Museveni kino kyamwokyeza. Tambulizaako vidiyo eno TikTok tekyatambuza oba namwe mwabaki information engero tugibaleetera temutambuza video tambuza video mulabise omusajja yabadde ateeseteese M23 gizanyira mu politics kyokka nga mulimu okufa kw'abantu. Mbagala nnyo peace.